abatulaba ku Campus Parks 256 tubabuuzaako olunaku olwaleero. It's a Women's Day, olunaku lw'abakyala. Njagadde tufune ku Aida Mugo. Okompemu kali akayimba kagamba nakuwona. Wanjoga wanyamba wanjerera kuba okutuuka gye ŋŋenda nakuwona singa wali tewanjoga osanga sandifunye mulungi onambiita. Sooka obuze ku batulaba tusooke tweyongereko. Bane abatulaba mwenna musooke musubscribinge bwe omala okukonayo awo ebiddako nyiga n'akadde buli akajja kuba gwasooka okukalaba kati tusookera awo awo wanakuwonaawo. By that time wali okyali wa Geoffrey Utaya? Yes, nakati nkyali sivangayo baŋŋamba mbu omukulu yagamba mbu buli omu agende yeetakulire. Of course twetakulira yes but tetunavaayo tino kibiina tukimuddemu but okwetakulira itoke so ogenda noyimba shozo so ofuna amazzi anakumanaginga but tukyali mukibiina. Kati kambuuze ate olina byoŋŋambyawo Aida byesitegedde kati New Eagles production ekyali weri ebyaddala bane New Eagles ekyali Women's Day by the way. You look smart. Thank you. And good. Kati COVID gwe ng'ate onyirira bunyirizi kiki? Naye nange simanyi naye Mukama yeebale tukuuma, Mukama yeebale kunkuuma era mwebaza nnyo. Nammwe yeebale bakuuma. Okimanyi nti kati President ne bakutwala wa President Museveni ne bagamba President tukulewo abayimbi bali bubi n'akutunulako agababwe balona bali mu kusaaga na busaagi. President tuli bubi. Nabo bibuliridda wa ndaba bw'otunula Aida mubibuliridda maziba gwe baziba lwe bali babagenda okutwalayo abayimbi mbu bali bubi tugenda sigenda tebajja kubakkiriza bata ama President tuli bubi tetukola gyoyagala omanyi ntwala woyagala wonna twala tuli babiri munsi y'omukwano teri yatuvuganya birabanga kawundo abalala balaba beesulise uwinyabo ogenze noyimba laavu nenkwata kati ekute olina omwana yogera ngaotunudde wange okubulire nkulaba oba otulimba olina omwana kati nalimanyi ebyo byogala ntwala bakutwala waawo ebanna basinga tonnandaba kati binakuwona ali obiyimbirani yali boyfriend oba jasi oyimba oluyimba kuba oluyimba nagula lugule bwe balundetera nebyanga lunyumidde nedowooza nti abali mu mbeera abayiseemu babawa ite baba ba ex abo bagenda baganda kuwona bebakyaye bangi bebakyawa bangi abantu bakyekyawa so oluyimba kitegeeza terugenda kuggwawo terukyaliwo kuba abantu bekyawa buli lunaku abantu beyagala buli lunaku wenkyokyawo ono ate oli ne bamufuna embeera ya COVID enakisize personally ng'omuntu yadde tamalizeeko COVID anyize buli muntu COVID anyize embeera zonna kati gwani abadde akulabirira obadde obeerawo otya oba waliwo gwe tutunuulira abadde akyakikwasa kati mbeerawo olina emirimu emirala gyokola mbeerawo awo bakakadde mall room eri M40 wentundira engoye zange sobola okujja nembambaza oyambaza kati bano ab'emikolo biki ebyo obikwasaganya okola bino ebyangungu ebyaffe nga ye mutandisi w'ekibiina kya The New Eagles Productions. Eyo story nagikubuuzaako saagala njiddemu yakusangawa ebyo si byagala naye wetwogerera katonda kyakuyisa kityabo wawulira nti bamulonze nga MP kyampisa bulungi kuba twagenda mu rally ne tunoonya akalulu bagamba tebabalaba era baali beebuuza abaana ba Lutaaya be yayambako be yakola tebajja mu rally aye ng'omuntu teyayogera kati ati temwalaba kuba temwaliyo abekakuuta abaaliyo batulaba naye mwabekampala temwatulaba kuba temwaliyo mwali Kampala mwena mwagenda ebyaddala twagenda Sasha Brighton teyaliyo simanyi kubanga
buli omu yagenda kuba lwali zalinga nyingi tomanya guyinza kuba agenda wano kati nze nyinza oba nagenda lunaku lumu oba bbiri nenzimalayo nenkola wano nawali kati nenvaayo ate ye naddayo kitegeera ate osaamanya kati MP agenda kulayira kyampisa bulungi olw'ensonga nti mukama waffe oyo si mubi nti tuli bantu buli omu alina ensobi ze aba alina ensobi mu bimu ate ebirala nga bulungi kitegeeza bwaba ate yalina gooli ye yafuukako MP katonda ayanukudde esaala ye ate obukulembeze bonna buva eri katonda kitegeeza katonda ye yamutuma teyayita mu bantu ne bamuwa akalulu kinuma nnyo n'abantu abamu bagamba oba mu paalamenti agenda kwogerayo ekyoyo atamanyi luzungu wamago yamulinaana aluma kati oyo yagamba nti tamanyi luzungu ajja amuyiteko okitegeera kati nga wendi wano naawe ompite nga programu ya luzungu okitegeera gwali batalumanyi namugamba talumanyi but omuntu tomumiitingangako toyogerangako naye ate omujajinga ambe 50% temanyi UPRS gyebali abo batuufu gyebali tetuukangako namu UPRS temanyi na mugaso gwa UPRS teri registered oshegera tugenda tuclaiminga bintu nga tetubimanyi wabula oli olw'okubagamba nti UPRS ekoze bweti ne bweti kati netuvayo netushogerako but nga tetukimanyi tomanyi kyobanja tomanyi kyoyogerako toli registered totwalangayo ku music wo naye golowooza bandi badde balina kye batereezaamu oba nga ayidamuko nesitula negenda ku UPRS neteekayo music wo mbeera ndina okubanja akasente nti mu mwaka kampiteyoko ndabe nfunyeyo mmeka bwendowooza kikirowoozo kyange kati bwe nalowooza nti buli eyali badde abanja yalisoose kumanya ofiisi ziriwa ntutteyo music bwe naagenda okubanja kyemmanjizaako nkimanyi nga sibuukidde bubuukizi byempulira byogerebwa Uganda Musicians Association muma bweri and buli omu ali free ndowooza okuyingirawo omuyimbi era si yabuwaze nti bwemba siri registered muwuma siri muyimbi kati Cindy kati wetwogerera ye pulezidenti wa wuma olowooza emyaka 15 gyalina mu industry anaasobola okubaako byabakolera nga abayimbi nobukulembeze bwe muntu sisa jajinga muntu kubanga buli omu alina obunafu bwe amaanyi ge so bw'aba ye president ayimirire ku maanyi ge tayimirira ku bunafu ayimirire ku maanyi ge obunafu abuteeke ebbali obunafu bwe abuse ebbali akole kyalina okukolera abantu twogere kayimba kapya kolina tebayita enyange nzijukira twalinganga ffe tuli eyo ku ssomero walugenda tuyimba mpenyaleku emyufu nyange kategeeza ki esoko tuwemu omwana gwaffe kyemanyi buli munda musaayi like mother and daughter baleke boogere kubanga bajjudde obukyayi because I love you nalowoozezza nkufulumire kacyayi emanya nti obudde nga buno weetaaga kiweweeza weetaaga kajuisi nange nefuna akagaali nenkasota zono nzuuli nga nkupingiro wange kubanga oli nyange mpenjero nkuwa emyufu nyange mpenjero nkuwa emyufu omukwano gwo mweru wetuku yagala nkulaga omukwano omujjuvu nga gujjudde ebirungo faafa ng'akasana akoko kaca nze olugambo lwannema ate simanye kulwana bonyiiza walimbyewo kati video yafulumi egenda kujja kati audio kati kuliko rebels eziri mu ggwanga muno mulimu Swanzi mulimu baani bano ne Gagamelo gyeri ne bamaneja abalungi golowooza nti at least wabalabye talent yo gwani gwowulidde oga nti artist ono bwankwatako nsobola okwongera ku talent yange sijja kuno mmenya muntu ono
wabula alina obusobozi nga akyagala nali manyi mu covid kati watuuka mulala kati era okyalinga oli toyagala kunyiza bantu sanyiza bantu yogera ogambe eno yenna alina obusobozi ng'ayagala kyagenda okukola nga tazze ku bibye nga zze tukole mwaniriza kati kikugamba yabo abantu abawagizi babakulaba n'ababadde bajja bafolowinga bagize bafolowinga mwebale nnyo mwebale kwagala aidamugo mwebale kunzizamu maanyi nti buli kyendeeta mukyagala n'ababadde batamanyi aidamugo mwongere okumfolowinga ennyimba gye ziri ku youtube zogenda ozijyayo n'owulirizaamu obadde tomanyi yenze aidamugo mwebale nnyo mwebalire ddala agambererawo mwenna tiimu yange aidamugo family mwebale nnyo bubaka ki bwosembyayo ku luno olunaku olwa women's day eri abakyala bonna abatulaba kekasembayo tubasibule abakyala mwenna nze nno kyembakuutira kukola nnyo mukole nnyo nti eno ensi eyagala ali bulungi buli lwobeera obubi neyali mukwano gwakwewala omuveeyo eri gye balina basuubira abakazi nti abakazi babeera manju mu kiyungu tulabe nga tudda ku front line mutufuge mwagala kutufugira ddala mutufuge mutozese ne bunnika gena bafuga kyalo omufumbo omwana omwekitiibwa labirira abaana naye ate yiiya nga wegambye funayo akantu konna olabe nga kagattako ogatta gw'ekikumi n'ogattako ekikumi olabe nga obeerawo omwami okwoza obulega nemika ebalaavu oba gwe otokyagala nakugamba bebi kaddemu ebalaavu ndowooza nti yaba yakyesaliddewo nti oli bwaba yakyesaliddewo waliwo ababikaka jakikolayo mukitegera bati baba kikoze mu bulungi nga kikye kivudde ku nniya ye katusulawo nsulawa ewaka